King Sahab twabasanze bali awo amanyi bwe baleetera microphone bagitwalidde Bebe Cool tumunena azze avuga Hamadika teyita musasi lidika erina obugombe eri mu miliyoni 600 gwogambe nti nno gwogenda sooka Bebe Cool okuyimba ow'ennakawuka ovudde eri ojja omukka gujjudde mu mmotoka musimeyo nywedde enjaga nnyingi nnyo fe wetuba ebyo tebiba kati abo ne batabaawo nitubanga Bebe Cool azene security y'abantu babiri nga we babeera Kobbula n'ow'amagye era bakinyisa abavunama ne badda ku bbali abayimbi bonna abayimbye before Bebe Cool tebafunye mirembe niye abazze after Bebe Cool bebafunye ku ddembe bazze ate Kenzo balabeke yamukasukidde kacupa abantu 50 asatu babadde munda wansi mu bantu ninga abantu tebamanyi nga bakola muki kuli songa ya bucupa wabwedda Bebe ali wali naye nga ndaba waliwo eno timu vakuyamawuli nga batambulira mu kitanzi akubaana abaali basobola okuba enkuuka yonna bukenya anaabwe oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda enkuuka yagenze maaso n'okuba nti ebeera mu lubiri nabadde nkulaba buli wamu obwedda buli wenda by the way lwalinga kiri ekivulu kyekiwaatule wasasula abayimbi tusooka tugendekawo eddakiika buli eyajjanga ku stage bukenya media wasasula abayimbi Katonda nyambye nti ekiwaatule erinnya tulizimbye omuntu wakulaba kakuwa mention kuva ku bizondo buli eyajjanga ku stage ani zolo alina byajjonkera ng'ate alaba ntaddeyo kamera nti n'agamba ekyajjo ina kinyiga kati ngaate byeyogerera nabisaayo ate nze nabyogera yalaba nze nyina comment yange gyenkolako nena nti wasirika sakola edit yo nena byayogera byennassaayo kale kati tugende ku mbeera yabadde mu lubiri oba embeera yabadde mu nkuuka Bebe Cool versus King Saha versus Bebe Cool twagala otuwe lwaki mugamba King Saha lwaki mumukulembeza nnyo mu nsonga za Bebe Cool zisalabye nnyo kintu kyeyakoze olw'ensonga twasanze abayimbi bangi mu back stage omuli Walukagga ab'amaanyi omuli King Saha ye twamulabye na luvannyuma ne tuyingira back stage kuba nalabye ebigere bitono Bebe yabadde wali nga King Saha mulengere kati tetulina naffe embeera gye twalabyewo nti nno nti oba twakayanidde okugenda ku stage nti oba twali tugamba nti oba ffe tulina okuddako simanyi olyaddako era Bebe Cool n'okubeerawo okulinda abayimbi abawera abasatu era yanakyakisobola takiinaako buzibu niye yazze ayina essaawa ze ndi saa 12 zempafominga era ffenna okukola organisation yaffe okwekubya amasimu nga tukimanyi nti nno ssaawa 11 tulina okubanga tuli mu kuyingira mu lubiri okuva ku 11 kubanga zaadde 11 nga 4 zetwayingiriddemu olubiri ng'akime bulungi nti 10 mmeka 12 pulogulaamu ye 12 ze bwebadde obudde bwa Bebe bwebadde obudde bwe era naye twamaking essuwa tijja mutatukwata tulemesa 12 ezokola ki ate kutaataaganya bategesi kubanga bayimbi babeera bangi ku nkuuka ye alina kuyimba bisana natagala byafujjo bya kiro kumusibako matugambizi kumuliisa bajjo bwate Bebe Cool yaze n'abantu ne babba abantu nno misana ng'ensi eraba ne bayingira ng'abantu babalaba era ne bafuluma ng'abantu bakola ki babalaba so Bebe Cool yafuna omulimu gw'enkuuka mu lisiti ye y'omwaka guli yayogera ku kigambo ekyo nti babagoba mu kuyimba enkuuka olw'ensonga bawagira gavumenti eriko n'amentioninga abayimbi bakenzo alieni bonna bakamiliyoni tekyali agenda mu nkuuka ng'ate abantu balina ennyonta y'abantu abo mu nkuuka naye balabanga buli muyimbi ajja muto buli muyimbi ajja byayimba beera n'omutegesi ebiseera ebyo era yayogera ku Bebe Cool ng'alaga tamwetaagako wantu wonna n'okusemberera ekifo ewali enkuuka ebiseera ebyo byoyogerako yagamba nti Bebe Cool n'omulaba obulabi ebweru w'ekisaakaate tetwagala kati abayimbi nabo baba kibaluma oluusi kubanga be bayimbi abanene mu ggwanga ate nga enkuuka yerimbiseemu ebyobufuzi okuviira ddala mu bategesi ne mu bawagizi nga abawagizi batuukiriza abategesi kyebakola ki kibaba basazeewo nti ono tajja bwe bagezaako okuleeta omuntu ng'oyo nti Big Eye azze nga bamanyi nti Big Eye yayibirako ku Museveni ng'obucupa bumulya
ate abawagizi ne batandika n'okukuba abantu abato bano abayimbi abato kubanga buli kivulu ekitandikira ddala ku makya kibeerako abayimbi abato bangi abaggulawo kubanga tojja kuteekawo basita beereere kati ate abato ate nga bano abawagizi tebagala kulaba ku abo bato tebaagala ku mutono omu genda osooka okola erinnya olikomawo gavumenti emiti emito gyegigumiza mu nkuko ebale tebiriiyo bojjanga tebabadde tebakumanyiiko oluyimba mu lupya mbusime obayimbisa abantu obucupa bwe buggobawo nange paka abeebulange n'abategesi bwe beekuba ku mutima nti wa ekivulu kino ky'abantu bonna kabaka w'abantu bonna owa nuupu oba NRM owa FDC owa DP kabaka bonna bantu be kabaka talangirirangako nti alina ekibiina naye nga bali bakivuga kubanga bebikulu era yakyogera luli nti bakivuga bakissa mu byabufuzi tebakkirizayo singa bagamba nti nokale bebikulu jange oyimbe kamiliyoni jange oyimbe ne bakuba obucupa ne bamanya nti bali abategesi bakwagadde naye abantu be batakwagadde naye naawe nyini ogamba tojja okitegere bulungi kaluno ne beekuba kuki mu kifuba nako kuyitiridde ne bagamba tu abasajja bonna tukolaki tubawe kamiliyoni yali kwali lwakuba yafuna obulwadde Eddie Kenzo yabaddeko Alien Skin ne bamuyita ate nga kuli ba Alien Skin bamutwala kagude bamuga tageza bebekulu Ronald Mayinja akagulu era yajja n'akanyenyeza ninga akanyenyamu matevu obunkenke bwe yayimba nga bwaliko obumanyi abayimbi bonna abayimbi before bebekulu tebafunye mirembe niye abazze after bebekulu bebafunye ku ddembe bazze ate Kenzo walabike yamukasukidde kacupa Ronald Mayinja kiki yazze before bebekulu era bada tumulaba ku live nga akagulu akakasuka nenga kakasuka emirundi giwera omusanvu akasuka yeebiri n'akatta nako kuluno tebamukiriza kunyenya akagulu olwekyo woda akanyinja okakasuka omwana n'akasika busisaate yawoda akanyenya akajjayo akanyenya babiri najjayo bwana alula akanyenya katabuza kamalayo ate n'okanyenya n'akamalayo kamazeeyokko owoda akamwa ekyana kiyinza osikaka kasika paka wansi ate nga abe mukibi abagamba agenda okudda waggulu bagala omuzito ng'ayulise nga mukyayina nga n'okuyulika ayulise abe mukibi n'abagamba bannange temukasuka bucupa abe mukibi yakoze vidiyo eziwerako naye nga ku social media obadde ng'ojjoolaba abagamba nti bebekulu n'Alien Skin temujja kuyimba mu nkuuko omu n'agamba n'okugamba nti buli kacupa nkagula buli kacupa 1,000 obucupa 3 gyemitwalo ameka 3 gyemitwalo 3 naye nga yerabidde nti nate natamuwerako nateza ddwaliro ati opanga bapanga awo wennyini bebekulu yadde waggulu yalaba ekivubuka kye ekyeggaali ya bebe nga kikka wansi nga webavaayo webakobwedda bakakola ali kati eggaali yazze nga erina obukodyo bw'erina okukozesa abantu 50 asatu babadde munda wansi mu bantu ninga abantu tebamanyi nga bakola muki kulinda bulinza akakwata akacupa akakole ki akakasuke kati 20 nga bali ku stage balaba era balabye akabidi akatambulako obadde bali waggulu balaba eriyo view obadde omujapani gwe bakoze gwe bafudde nationality n'afuuka omujapani omulabi zena naye obulabi ow'eggaali nga kamu obedda bakkati kako wabali yabadde akabe kunnamugamba togenda bolani ngobedda bali bati ngobedda banyumira music bo bali ati obedda nagenda bali ku stand by kugaye waloga obedda kwenda abakaze kavuddewa ate kirungi bwomanya side bwe kavudde ndiwe wano nga balawundinga ogera n'obakalukiya n'okubakoti yakugamba nti Joseph yakakasuse obedda yembeera eribo bebakulu yazze kumalawo bucupa mu nkuuka yazze bebekulu bamukulu obucupa ebbanga ddene bali mu mutira kaliyayo omulimu gwa bebe gwa kuyimba niwe aba alina bizinesi ez'endala ekyatuusa bizinesi okubeerawo guno gwaleeta bino ebirala kati gweyagala omulemesa oba omuzza mu kyalo olw'okuba wakyawagira Museveni gyali osobola okugenda mu nsiko n'omuggyako oba omukuba akalulu oba okukuba ye gwerinda Museveni wajja ekkololo okwata akacupa ogenda okakube Museveni gwe bawagira nesika kuba ataamuwagira Kivula Museveni yagamba nti mu maaso awo omuntu agenda kusanga t-shirt ya NRM ndimukuba bazambadde omuntu agisange nga baliwo babiri bokka ye ne t-shirt adduke emisinde agirekewo Museveni ayita ku bypass ni mutumazeeko emirembe ffe mbolo kuba tuwagira Museveni ayita ku bypass
sigama nti nenkuŋŋaana azikolera muwe munju ajja ne muwulira ne President Museveni agenda kubeera ekkolola nga waliwo n'obucupa ate obucupa ate sigama nti no babagaana okunywa amazzi genda ogule amazzi oganywe osobola okuddamu ofukemu omusulo ng'omaze ogajjamu akacupa okakasuke okakube Museveni ati muli basajja nnyo aye tunaagamba ki ni muli ku musajja mumulemesezza okuyimba ni waba agenze eri kuyimba bagenze kukola kubanga gwe mulimu gwe n'oyo nnyini oyo gwolaba akuba ennyo obucupa bwe bamuyita yasooka okudduka okugenda ewa Museveni so kati bali ku mulimu gw'omusajja niye kirungi nti obucupa bwabwe bwabadde nnyo ku online obwaki wano Bebekulu we yajjidde online obucupa okuva Bebekulu n'alien skin bagamba nti bagenda kuyimba obucupa ne butandika era obucupa online ku Facebook ku social media obwedda bukasukibwa bungi bwakasukiddwa bungi nnyo ne ku siini tebwalabiseeko ne kati bano abaana obwedda abakkamu nga bakkamu kike bano obwedda bwe bakka kati n'omulala agenda okakasuka n'agamba ng'ate nabo ne Bebekulu alinga akola zi communication ayimba naye ayina ati kati ali Mayinja ye muntu yekka atatuuseeko ku nsonda eri gye bikoma Mayinja yayimbidde wano nga mukakka ng'eri atyayo kati Mayinja yagenze okuyimba ng'ate abe mukibi bodyguard we nga yamuggala alaba nyaka kasuka kubona naye yatabusha abe mukibiri wayina ne bwe yagamye mwete msagala kati ffe twatuuse baka stage okuyingira ku stage wabadde olutalo esitano y'amaanyi nnyo komanda n'agamba Bebekulu kiki lwaki okola ebintu bino n'amugamba nzize kumalawo obucupa buzibu ki obwabaddewo nga mulinnya stage anti no nga tujja mu baka stage jukira wakkirizibwayo bayimbi ne babakuuma bokka abatono kati ffe twazza abantu 7 abasirikale jo twalabe ku basirikale nga bekubako ku nfuufu nga bagudde ebigo buno obuuma bonna twabutadde ku bbali siffe nze ndi media team nze ndi wa media tebujjane muli alinga munsiri walirako mbugwa bukutte sinaba bukwatako beda ndi ku kamera yange ente we mwatuuse obuuma ababa bonona ne bawambibwa awo ne tuyitawo nanyonyola kamanda namugamba enkuuka bakubi ba bucupa mazenya fete tuli ready sinza kukkiriza kuddamu kunzanyirako nange kubanga mwe mubali abasirikale bo bali mwadda bakubye abantu obucupa bakubye Maiko bakubye Kusaasira bakubye Mayinja bakubye Big Eye bamutuusa n'okuva n'ava wali ettooke n'agenda mu nduulu mbona bamukubire ku nduulu ngaze ku stage yaddukayo lwa bucupa tiyakola ekyo so yali alina kukola ekyo kitwakoze kati bali bagala ne Bebekulu aveeyo mbaleke ne munnopo tubagamba nti enkuuka eno si ya byabufuzi si ya Nuupu si ya Bobi Wine bwe mama agala okutegeka ekyamwe mugende kavule mulabo bali ne skina najja kavule okuyimba bwe mwatuuse wali mugende ku ebusaabala mulabo ba Bebekulu anajjayo ntaze busaabala eyo wammwe kati twatuuse wana basooka nitwerawo bamaze okuyitawo ne bazzaawo bagula ne mu bumenyi nga abasirikale bali n'obutambala bakola nga kye kibatuuseeko bawunsa bonna nga bali mumazigaawo nga naffe ne twewuunya ne tugamba nti betuleese tubadde tumanyi nti netuleese bantu be bano betuleese naawe omutima ne gukutunduka omutima tegwantunduze kubanga obadde nze mbalimu nga bammanyi nze nafunye nnyo okulaba nga bammanya bifo kubanga ffe twabaleese wasose bbe yanjulira twabaleese nti yeze bukenya migi ffe twabaleese ddala okubajjira ddala mu ggeto yaabwe gye twabajje yegwe yakoze sosingi obwedda gwonoonya omukono ne jobless billionaire ffe twagambye twagalayo abantu abasobola okukola bali kye bakola mwe mwasazeyo nti babeere ensanvu bali kye bakola bali babadde 5 naffe abagattako abagasi ba dotisi 20 kane ne mwambuka nga twambuse tutuuka emabega mu baka stage twasanze olukagaali ku interview yadduse ku interview emirundi nakaba genda ng'agoba w'amawulire ng'agoba wa BBS ali kati byali badde ayogera biteko kubanga byabadde bijjonkera Bebekulu abo tebajja kujja ku nkookano yagenda okulaba ate eggaali ezenga Bebekulu n'agobawo ye teyavuddewo yagobyewo kubanga badde bajja muyita nti jangu oyimbe ng'ate adduse kibanga kukyanga obadde olya n'okola oti n'omira n'ogamba kati osijja gaaya kammere kati walukaga kyakoze n'abeera n'amira
ekifo kyabadde atuddemu ate Bebekulu n'abeera opposite naye ng'amutunuddemu Walukaga n'aba ng'alina empisa nenzija ne mutunuza mu kamera ne mugamba buuza ku bantu agamba ya webale omwaka tatayinza kwogera byakisi omwaka bagenda mugambye ssebo buuza ku bantu banamuyise na kansala sebo yo meeya ani ndoza katiza namuyise ekyabadde ekyangwawo oba kansala buuza ku bantu nagamba omwaka ku Facebook yange kweri zinabadde live ku Facebook byenjogera bina binambikola ki byeri ku bwingi n'awagaawagaawo naddamu n'azinga omukira gwe nemujja mu kamera nga musajja mukakkamu nga bw'aba onoonya mukazi bwakuwasa n'ogwa kuwalukaga essaawa eyo aba agenda fumbo olabira ddala omuntu gwogenda ogwangala n'emyaka 5 nga talina buzibu wadde teyazzemu kwogera kigambo na kimu okuba twatuuse awo yazzemu kunyumya nga tumaze ovaawo awo nga baleetedde Bebekulu muzindaalo nange mbaka seje naava pisi bwe yagidde nga niyo ensonga za nabuuza ku Bebekulu nga naye ensonga ze nga si mumativu bambi nga tayimbye ate nga alabikiddeko ku stage tosobola kulabikirako ku stage ate noddamu n'ogamba ati natoveeko ate ojja kudda yakoze appearance si performance yakoze appearance n'ayimbayo oluyimba lwe luli tabbu ne Dax Vibes kati olwamaze ate programu stage programu yabadde amanyi Spice yaddako era olwamaze olwo nga amanyi agenda kuyimba endala ezize ate bakuberwa Spice ng'alina vibe ng'alina kuvaayo bambi naba nga simu mativu kubanga abantu abo bangi omuntu aba ayagala abayimbire mu vibe y'abantu abo so tuba tuwambuka ku stage tuti era wabaddewo akavuyo k'amaanyi nnyo okwambuka ku stage awo ng'abayaayi tebaagala bantu bonna kwambuka engumi nesoka nevuga ng'abasirikale tebaagala mmwe abasecurity buba biki bali waggulu baagala abantu gaali yammwe tebaagala yambuke nkulayirira abantu 30 bonna bayambuse mullo nga 10 ne bali 20 abalala n'asatu ne gayingira eno ne gadda mu bantu kati abe mukibi yasoose okukola ki yakitereezezza kubanga abadde olutalo abe mukibi najja nayogera ne Bebe n'amugamba kiki abantu bangi n'amugamba ensonga ya bucupa wabwedda Bebe ali wali naye nga ndaba waliwo eno timu vatu y'amawuli nga batambulira mu kitanzi ng'omwakubaana abaali basobola okuba enkuuka yonna bukenya anaabwe twaleese bamalayo omwakubaana gwe bakuba etteke gwe n'otomera naabusi mwe babiri muba muwedde mwe muba tubamaliriza ne be batomedde kati guno omwaka ozze kusimbuliza bwotyo ebyo bigenda mu nkuuka yokka Bebekulu yagende ku Sheraton walabyeyo eggaali nedda tewaliyo ggaali era twafulumye n'abayaaye baffe yabagambye mufulume kubanga balina bagambye temusasudde mwino fuula era bonna baafulumye kati be bamanyi oba basasudde nemusigalayo munda bageze ne begatta ku bafangoni tetumanyi kubanga bonna beebamu bona ffe tugenda mu kiseera kimu kye tujjamu nga olaba palaso bagenda najjayokko Kamiliyoni najjayo ekawempe naffe tukimayokko kubanga bonna bebayaaye bebamu betulina so twabale twambuka ngulaba saha ng'atudde awansi wamwekanze namwekanze oli yamunda ze nganzi ani yasooseewo ku babiri saha yasooseewo saha yabaddewo ali gabo manyi nti n'omuyimbi eno w'amaanyi buli wajja nga goddako era gwe byo babisazaamu oba okitegedde era bagamba gundi azayimba agende gwe linda anti era saha yabadde alina okuyimba simanyi oba yabadde alina osookawo twasanzeyo abayimbi olwedde nga Bakaseegi mwebali buli muyimbi bwajja n'abanga yakajja n'ayimba n'agenda mwe basigaddewo mulina okikolerera muli bajega muba mulina okikolerera mutuuke ne kuleva eyo omusajja mwajuze biba bya mitendera kati ne saha alina ne tebamulinza alina abalala bakola ki n'omulala ogenda okulaba nga ne Crystal Panda naye watuuka walina watuuka n'ayimba oli gwe badde agenda okuyimba nebagamba gira olindako beera wano webityo biba kati King Sahab twabasanze bali awo amanyi bwe baleetera microphone bagitwalidde Bebekulu tumunene azze avuga Hamadika teyita musasi lidika erina obugombe eri mu miliyoni 600 gwogambe nti nno gwogenda sooka Bebekulu okuyimba ow'ennakawuka ovudde eri omukka gujjudde mu mmotoka musimeyo onywedde enjaga nnyingi nnyo ebyo fe wetuba ebyo tebiba kati abo ne batabaawo
nitubanga bebe kula zene security ye abantu babiri nga we babeera Kobbula n'ow'amagye era bakinyisa abavunama ne badda ku bbali kubanga ebyamagye biba byakwekubira salute King Saa side yamukuuma side si side bana babeera ku ekibuli babayita bata side bebo ayina mukuuma police era police walabo bamajenga ze era kuba salute nagamba mugende taiza mudda ko kigambo yeranka omusirikale wa Saa yakubye salute ngamba in case nga twesanze ngo tetulina ggaali era oli bavunama kubanga Kobbula akwata basatu n'abakuba abo n'abamaliriza Kobbula akuba abakuuma saa basatu ne bapama ne bafuwa era King Saa yabadde alina okubanga either okusinzira ku kutya kuyabaddeko alina okubanga yafuuye oba okwefukira oba okupama kugambe yabadde yazinze omukira nga tagala na kwenyenya we yabadde atudde awansi era gali neyambuka neyimba bebe kulu ali ku stage King Saa olw'okubanga yabadde alina oyimba bebe kulu n'ayambuka bebe kulu yadenuze akakuba ennyimba bbiri King Saa n'agusitula n'abaako embeera gye yataddewo ng'ayagala kujja era kigambiddwako mbu ye yaggyeko ebyuma King Saa bakulabwako yabigiddeko wa abavubuka be gundi yabyogedde Viki nti abavubuka be omu yagenze wansi na disconnecting ne basikayo waya niye kubanga ebyuma kasa byavuddeko gwasoose ne balumba DJ nagamba abuzibu tebuli wano buli wansi ne balumba wansi tebasanzeyo muntu baba kusangayo muntu eyo wansi tiyanditegedde omwaka baguyingira batya bandi munyumikiriza nga wayisewo ennaku nganya nti nebiriro liro babikuba ng'ali mu ddwaliro nga kizibu nnyo n'omuntu okujja omulabako kizibu omulaba ne bategeera nti yeye nga mu Japan awedde emirimu n'amaaso gali eri munda kali King Saa bakola fujja ebyo Saa yalikoze nga bebe kulu kwa ka video kalabika nga bebe kulu emirida ina microphone Saa natekawo embeera Saa bawoyawoyeza muwoye woyawo bani mulese agala kwambuka bani mulese niba n'abasirikali bannange bani mulese n'ayambuka oyo kati singa ebivulo ebyazzeko teyandibiyimbye mwandikoze naawe wenyininyini waggulu teyandiyimbyewo baaligambe King Saa yazze mu nkuuka naye teyayimbye niye mugende mumulabeko mu ddwaliro ensambya twabadde nabo naffe nga tubatya nga ffe ababaleese tubatya kale ate bw'okyankalanya gwe bazze okkuuma nti mmwe muzze kuuma oli kitegeeza abadde balina okukola omulimu ogwo basanyuse gwe bazze okkuuma kakubamu akafaananyi tubalaba ku Museveni Saa teyabadde na gaali babadde bana tobalabye kavidiyo sekakulaze nkakuwa kabateere nalabye gundi nalabye bigayo wedda ya mulengo yali awo anti bonna bannuupu ngazaawo abeerewo kunaba mukuumi bana bigayo yayimbye awo oluvannyuma aleka yayimba fe twavuddewo tetwategedde birala byazzeeko twalabye bulabi ate alien skin kirongazze alien skin ye meeting yagituuza ku Monday ya security meeting eyiye security meeting naitirako n'abasirikale nga tekuliko wadde DPC wadde omusirikale wa poliisi kati ya security ki security ate ebisebe byekolerako security yatuuza meeting ku Monday kubanga social media yabadde eriko nti nno obucupa kati yabayitanga abagamba ki ebyo tugenda kukola tutya otutuuka wali tukena kukola tutya tubola batuuse wali bawambye wano abasooka wano abatugizeemu bo bawambyewo ne bawamba ne ku stage nga tekukkirizibwa kubeerako weeri nga be baliwo abajingira ku stage sajja naye nabagiwamba ne bagamba tetwagalako DJ tetwagalako wadde omukubi w'ebyuma bino bonna nga bebeekubira byokka be bakola buli kimu batambula ne DJ waabwe bawambye stage mu ssaawa eyo tusooka kuwamba stage era nabo ne bakola kye twakoze nti enkaaga wansi Alien Skin yatadde abantu nkaaga wansi ffe twateekayo 3 ye yataddeyo nkaaga olinze nga bakola kyabenka anti kukasuka akacupa tebagenze kubba wabula gwe kyovola babadde agamba bagambe nga abantu baddamu nnyo bawe nga yagamba nti olina okulagirawo nti nno gwe oli muwaffe bendera ng'ogiwuuba nga n'essanyu oliina nyewo nga wotasanyuka bagamba nga tosanyuse ng'ate bali basanyuka buzibu ki bano bagamba nti nno omuyimbi aveewo agende bakubuuza agendewa obadde oyagala agendewa linga abantu badde bagezezako nnyo okulaga Alien Skin ndife tuli babo ezegeza Alien Skin yazze n'abagabi b'essanyu ng'atasanyuka bamuwa essanyu n'asanyuka era nga tamwagala wannuubu
ng'oteekako akagugu yega olina akacupa mb'okawandike bakubuuza obadde okawandika ng'ogenda kukakozesa ne wandibadde ng'onywa amazzi nga gakyali ganywera eno wansi ganywera eno kasigale eno obudda munywa mwekatira mekatira anti yewiponi gye mukozesa mwe mwaleeta ebyo kyova olaba awantu awalala Bebekulu teyagenzeeko na gaali wantu walala wonna twayimbe ku Sheraton tugenda ku the Pearl of Africa tewali gaali we yagendeddeko gaali yakomye kuba n'abefujjo ne tubagamba nti abantu baba bazze kusasula kuwuliriza music abantu mubalekere essanyu kubanga obadde abantu abamu basanyufu Mwinje nayimba nga ali ku bunkenke bwe yayimbako ng'akagulu akakasuka akajja obadde akatiisa musajja yayambadde bulungi esuuti azze kuyimba ku mukolo amanyiddwa okunkumula akagulu abantu ne banga omazeeko abayimbi essanyu omazeeko n'abawagizi essanyu kubanga abawagizi basanyuse nga balabye abayimbi ne baba mu vibe nimwe abatiri nnyo ne mugamba nti no simu mu planting abantu abo bagende bakole fujjo ne mulabira obbaweeza eddwaliro kale Sula Motors esangibwa Makindye tuka ku kalenda ate no olwavuddeawo alien skin n'agenda nga ku Pioneer Mall nga ku mapeera we yayingiridde omwaka naggala ekkubo ezeri nga tezikyajja n'ezero nga tezijja mu junction ako akokuva kava ku CPS kaka wansi awo omwaka era bagamba omukulu ali mu kuyingira mwaka namulegezo oyitewo ngo mukulu ayingira omwaka namulabeko ate awo military Makindye nduze Makindye awo nyini military yadde ekozere odi block ne mulaba waliwo komanda abatabukidde awo naye yamaze nambuza ali eno ine emmotoka mweka Julio n'agenda nga alambuza afande emmotoka zonna kale muyitewo ali mugende waka gye muba mugenda mugende waka Jaga kutegeeza ku Sula Motors mukwano gwange ene esangibwa Makindye tuuka ku kalenda abwotuka kalenda isaako kirira waliwo ekikubo ekyettaka bw'okisala munduuza kyattaka kyonna walipo zibayiwaawo kakolansi kuba eddungi nti bw'otuuka awulira emmotoka ekkamukaawo sayidi awo genda maaso n'okuba nti osalamu waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'emmotoka bazikolako oyina motoka yo ngogamba njagala kufuna egisingako jangu Sula Motors ebyo babikolako omwaka gwa katandika oyina akasente naye ng'oyagala emmotoka kaleete tujja kubaako amagezi ge tukuwa ogende n'emmotoka akasente ate olabe bw'onaayongerako mpolampola mbufu ofaananako bwe bityo enaba y'essimu 0779 21 ya Bukenya Media osorogera maaso kubanga omukoonako ensonga ezikwatagana n'emmotoka straight out Sula Motors ajagera maaso kubanga azikwasaganyiza mu buufu bwe butyo mukadde ke kamujagala okutegeeza ku Alson Painters UG bali bagamba bakusiigira langi ennyumba yo ennyumba yingiranga eshanana omwaka oba gutandike ng'ennyumba yo efaanana bulungi genda maaso n'okuba nti obakubirako ku 0705 19 ebigambo by'owulidde bya Bukenya Media nawo kyalimu obutiitiizi obwo abasidi omusuzuzi erinnya eryange twongere obwagaliza omwaka 2025 gubeere mwaka mulungi gubeere mwaka gwa ssanyu mukama abaweeremu ebirungi musubscribing omwaka guno ate tugenda kubeera na nkuba mpya Rukia yabadde ku kamera thank you